What is the matter? Twagala sente, twagala ki? Situwagala kutunyonnyola. What is the matter? Tawa zino abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Famanyi tulina nemwe mutalina. Mulebukana nnyo. Kitukubye ununu. Ate tuleke enkejjo okutunyumiza ate enkime etunyumize. Kuba tuli bamalirivu nga akatogo. Katukutaba kasiriira. Okakasa. Gwe polo yinza okulwala kandida totunulayo nyonna kimulaba yeetega wesibe zipu tebakukuba mu mawulire mama nakibega entogo oje nkubuulire mpolayo yalwasa bino si byakarebule nafunye ekirooto nga nzimbye ekibwatule ngenda okkeera nga ndi bwayina mu kikete. Obwo bwe bubaka bwaffe obwa Valentine era abanyumirwa munyumirwe. Asante Futu Soja, asante Futu Soja, asante Futu Soja, asante. Sebo kati nabo bayimba mu Luswayiri banaasoboka bano ndowooza kati kemulinda ne bwe tutakalaga ekikulu kya byonna keeki yawedde okusala era yaliiriddwa. Mukulikeeyo mu debate bannange nupu nno wano mwatukubya akavvulu ffe bulijjo tumanyi nti abantu olujja mu kusimba layini tulondako gwe twagala oba agenda kuteesa oba kusumagira yaba owaffe naye mmwe ssebo temukyayagala kusindika bakakyere mu paalamenti enewe tuyingire butereevu mu debate ne Honorable Kakiika Fred. Honorable, tell us, how will you improve the health sector in Kawempe North? We have one health hospital, one health center, one hospital in Kawempe. Many people suffocating. So what are you going to do? Before I elected as a member of parliament, I will start with that. The second one, I provide the mother's kit. Every pregnant mother. Kachiika, stand up and explain more about this. But Kachiika will make sure that I work tirelessly to see people get delivered, get well representative. Kachiika, onokiika kweli? Anyway, which law will you work on first? I can pass a law that favor the political prison. No, not the political prisoner. Kakiika bakuwe wootuula. Mr. Moses Nsereko, it is your turn. What do you think are the problems of Kawempe North? The first one is poor drainage, Emiala. Luzungu, Honorable. Then the second one, poverty. Mr. President, poverty. That's why I came up with this idea. Ensonga etuuse, endala. Another one is about job creation. I've already introduced in Senegal Moses Boxi Mundawa. Nsereko teyalabye nti kamera ziri wano. Katubuuze ku bantu bwe balabye debate. This organization, they've set the bar high. I think we needed it. The country needed it. Politics needed to shift from rhetoric. Agambye atya? Simanyi Obama naye yazze mu debate. Luwemba, tobuzaabuza kayimba. Yimba nti lwana luwe lwana. Lwana bakuwe kadi lwana. Segirinya si yakubeeredde mu debate. Wange Honorable Segirinya taata, mukadde wange taata, mukwano gwange nnyo eyamba ku maaso taata. Ayi taata nzize okulopera olutabalo taata. Kadi ya Kawempe North egabibwa ku lunaku olwokubiri taata. Taata nsaba olwane nga bwe wayogera nti fight hard. Nsaba olwane mu buli mbeera yonna taata. Omusajja lwaki tomuleka n'awummula?
Honorable Seginya twawumula ensi n'ensi erinze olunaku olwokubiri kadi lwefuluma taata twawumula teweebaka kuba nange seebase taata. Kati bwazuukuka oyagala akuyamba atya? Olwane okwate ku mitima gy'abakadde baffe taata bagaba kadi. Kale katuddeyo ku kitebe tumanye ani agenda okufuna kadi. Being in the first position is Council Luyimbas Alukola. Hey, abangi mulowooza ati Honorable Nsereko tazirise. Omuntu n'obonaabona n'ojja mu debate n'oyogera oluzungu n'olumalayo era ne bakuma kadi. Mama muleeta akatebe atuuleko. Leka tujjemu ne kooti ofune ku mpewo. Mazima omukyala ngenda kumunyonyola ntya kubanga namukakasa nti debate teri yansinga luzungu. Naye Honorable Nsereko bwe kibanga kya kadi kye kimutuusizza ku kino bafune kadi yonna gye bamuwa, oba ATM kadi oba yellow kadi oba red kadi. Awumulireko awo. Politics mulabe edduka. Council Luyimbas Nalukoola gwaleese ebizibu bino byonna. Bannange tekiri nti nfunye olw'okubanga mbasinga nedda nammwe muli balungi naye akalulu kankutte bukwasa olwaleero bamikwano. Naye mmwe ebigezo bya senior fo mwabitegedde oba abazadde enviiri zigenda kubaggwa ku mitwe nga bagitakula okubitegeera. Okanda kulaba nnyo kutazeesimbye awagenda alizaati n'olowooza nti oba omwana bamuwaddewo omuwaaka wa walifu ya Luganda. Nga towunga wabaaki. Olaba abali ebweru abalina ne intaneti byabalemye. Kati gwe yabikoledde eruzira ojje weewaane nti wabikubye budinda. Era nange ndi musanyufu nnyo okuba nga nsobodde okuyita ebisigezo bya senior 4 ate nga ndowooza emyaka njirina mu bungi kubanga nina emyaka 6. Olwo n'omusomesa yakujjulizaamu nti oyina 6. Naye mu ssomero ticca yaŋŋamba nina emyaka 15. Anyway, somo ki lye wasinze okukola obulungi? Omusomo gwe nasinze okukola obulungi Luganda. Luganda lunakoze mpozi ne project wako oyo naye namukoze bulungi. Abayizi bakubazi winto okuyita gwe musajja watu walinga okola otya? Obumanyi nti amaanyi g'ekizeeyo nyimuka ninsomayo at least essaawa nga 2 then ninziramu nineebaka. Naye era nga bwomanyi ebyekikulu memule ziba zajjula dda naye batica bafaayo nnyo okulubanga batupampinga ne batupampinga ebintu bigenda. Era balina kupampinga abaana myaka 2 tomutuuza mu senior 4. Waliwo abaana nga bagamba mbu bakuze nnyo balina emyaka 2 simanyi 15 naye nze olaba nsoma nnyo emyaka 6 naye ate kati golwa emyaka 2 era mbakubiriza abo abagamba simanyi mbu baakula nnyo baddeyo basome. Oli mutuufu koogere ne mu luzungu bakutegeere. I encourage them to go back to school to study to get what they want. Yes. By the way olina bukugu ki? Nze ndi senior drive motoka ngenda givuga mu luzungu. Sikyali byakuvuga mu bya Luganda. Ngovuga otya tulage? Ngenda givuga mu luzungu. Why stop? Nga ayimirira nga let's go. What is the matter? Twagala sente, twagala ki? Situwagala kutunyonnyola. What is the matter? Saawa zino abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Fe amaanyi tulina naye mmwe mutalina. Muleebuukana nnyo. Kitukubye ununu. Ate tuleke enkejjo okutunyumiza ate enkima etunyumize. Kuba tuli bamalirivu ng'akatogo katokotaba kasiriira. Okakasa. Zungululu, zungululu.